Wala osizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwaza n'okusomozebwa okulala asotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Ssekanjako nyina Haji Taminwa Mulwani Muhammad yamyuka President wa Common Man's Party mu Eastern Region tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda kusooka akubuuze tutandike program Haji tukwaniriza sooka obuuze ku bantu oli otya kantu tokera kugwe kenyini muli mutya je tulisewo muje bali tukola wewe pale kukola nkulaba mpola mpola akantu kakukoledde naye nawulidde nti emisolo najo gyabayingiridde dda era gitubaddeko nga miyitirivu embeera yo bannayuganda bo buli omu yamanyi waali ebintu bikayeemu naye kati bakyongeddeko badde mpulira sementi tailozi anti buli kintu kye tukozesa wano dola yekifuga kati lwaki sementi bamutwalanga ekintu ky'okwejalabya anti kakati balaba nti buli lwotuuka okuzimba ennyumba oba ofunye ku kantu atalina kyakulya tasobola kuzimba nnyumba so kakati awo bakuteeka mu katigole ate yafuuka necessity kati butereevu nebo tebakimanyi bana abasajja anti kakati era bamanyi okuzimba olina okukola ki okuba ofunyeemu oba tona bakufunamu opangisa omanyi wano mu nkola ya Afirika ebulaaya omuntu abeera mugagga nga alina miliyoni 10 eza dola ku account ku account naye ng'apangisa ennyumba munnaye okuzimba tekubalya kakati wano ogamba nti omuntu olufuna emitwalo miliyoni kasi omuntu afuna miliyoni 5 ng'atandika kulowooza nno nja kunoonyayo akaploti nakutunoonyayo akaploti kakati lwakuba nti etteeka lyazze ate obupoloti kati etteeka libaddewo epoloti eri standard erina bbataano ku 10 egabibwako ekyapa ate kakati buli omubuzi atunda towulirayo ne kampani ezimu ezitunda simanyi 3 ku 2 5 ku 5 nati bo kye bakola 5 ku 10 eyo bako ekyapa kimu bo kye bakola bagisalaasalamu ekyapa kiba kati nze wembanguze naawe n'oli n'agula kati ekyapa kiba kyani babaguza kibanja bo tebaguza ttaka kati ekyapa kisigale wabali ate kakati saawa zino bakugambye ekyapa omuntu olina okubeera owaayo ebiwandiiko ebiraga nti ki awantu wawo kati ogenda kutwalayo ki oba wemba njagala ogenda okwewola okudevelopinga akantu kange bagamba leeta ekyapa so kakati so embeera yakalubyemu naye wano mu Afirika kyekyegwa omuze gwaffe wamma mu bazungu ensonga lwaki nti bw'ogula for example ennyumba esooka ne bakusasuza omusolo kale ate ku nnyumba ey'okubiri bakukuba omusolo mungi kuba bamanya nti ogaggawadde olaba oguze ennyumba ey'okubiri kaakati wano baavu ate be bazimba amangu lwaki nakimanyi ng'okuzimba kwavuwaza okuzimba kwavuwaza otuuka nga tolina muwadde nusu 10 soda waliwo abaana abagenda ebweru eyo okukola ava kuno n'agamba agenda abadde talina mulimu aba talina mulimu n'agenda nagaka ngende enkuba ekyeyo aba yakakola omwaka ogusooka n'agamba anoonya ka ploti n'akola ogwokubiri nti nakamazeeyo n'akomawo wano wakomawo wano n'omubuuza nti wakolayo sente mmeka nti weziti kati ogenda onoozikolamu ki ninagulamu ploti konze kakati ploti ogenda gizimbamu otya n'asooka asiriikirira bw'ati n'omugamba wakola ensobi sente wandigenze n'ozikuŋŋaanya n'ozitereka we wandiziterese n'okomawo wano n'olaba ki ky'oyinza okukola mu sente ezo ekisobola okuyamba okuba nti ogula ploti n'okuzimba n'okola ki n'ozimba naye wano munnaye ofunamu naye wano omuntu okulaba nti waggumidde nti asulawa asula eyo buloba nga wala yazimbayo abayindi balina ennyumba mmeka muno bo basula oba abachina tebalina naye kimanyi nga bakekkereza nnyo n'amaanyi osula waggwe nze nsula mu Lubaga muno Kawaala side eyo Kawaala osasula okozesa sente mmeka emmotokayo mitwalo nga 5 onaku amafuta gakola wiiki sebo amafuta ago mu motoka eyange gakola wiiki motoka ki bicycle oba boda bwe nyigamu leero nengenda ku shero nenyigamu emeka 5 leero si lwakubiri
Kuwokubiri sabbiiti ejja. Emmotoka ki ingeni ya tukutuku. Ng'akatala kaaka. Ingeni ya tukutuku. No nkibala nti nonva wali nenjija wano nenva wano nenzira wali. Just wait yo. Kati bwe nayongera ko nengendako emakindi oba nengendako gye ndaze. Osobola okwongera mu keesa twate. Ejiba 8. Kakati abantu abamu ayinza okubanga ku mmotoka kwokka akozesa emitwalo nga 6. Buli lunaku. Ng'ayiwa mu mmotoka emitwalo 6 buli lunaku. Kati naalya mu kibuga emitwalo 2 buli lunaku nezaalese waka emitwalo nga 3 emitwalo 10. Naye kakati omuyindi omulaba oyo ebiseera bisinga nti wakolera atambuzaawo bigere n'omuchina talina mafuta gateekako talina emmere bagimuleetera kuva waka kitegeeza waba yalese 3 n'emmere kuki kweri. Kakati okimanyi ng'asooka ku makya olunaku olumu nga gwe ogenda kuspendinga mitwalo 10 n'aspendinga emitwalo 7. I mean 3. Gomanyi tino ne wabanga ina wayagalolaga balina butukutuku bwabwe. Kakati waba saving emitwalo 7 buli lunaku times ennaku 3. Ze sente meka? Mutwalo 7 buli lunaku. 7 buli lunaku. Times ennaku 3. Milioni 2 mu emitwalo 10. Sibo kiri? Sente mpitiri. Kakati apartment agisasula sente meka? Milioni. Ate befuna. Group eji. Kakati gowoza ate mu kibuga wa beyi eyo gye musula yewe beyi. Ate obuzibu obukirimu osanga omwana ng'akolera ng'asula nansana naye ng'akolera kibuli. N'omubuuza kakati gwe bakuwa sente kanti bampa emitwalo 4 buli mwezi. Naye ennyumba ez'enansana za layisi. Nansana za layisi n'omukazi asooka obalimu transport amagenda n'amadda. Sebo ogwo musomo gwa Halundi nagwo ojja gusomesa abantu. Haji n'ekirala abantu baffe nga mu Uganda. Bwe babawo omulimu asoba nga abadde katebe okumala ebbanga ne bamuyita ku kalimu ta considering transport kampa 5 omwezi obuuza wa nga n'okusenguka tasenguse nti nsembere wano ntambuzeewo bigere okitegeera bo tebawala transport yawala muguli omusala akamere bagamba nti ranchi nsobola okwetoola n'engenda n'endya ku kigaati ekyasigaddewo ekiro. Ebyo byonna tetubibala. Yes, you saving. Ate nga economy weeri saawa zino. Ebyo byekkubo. Ewatali ekyo. Nze kati nganze. Ezo emmotoka eza mmwezo. Simanya mbu njiyiwamu 5 olunaku n'ekyanjongeremu 5 sizisobola. Era ntambuza ebigo banenyaboda. Anti waliwo abazirina ennene kasita yingira mu kibuga ng'agirekawo ng'atandika kukozesa boda. Ate mbanjagaza ki mu kibuga. Nga nje parking wala tene ngena mu kibuga tene nkomawo ku boda mbeera yiteba motoka bate nyamba njireka lumune ninya taxi ne nyingira ne kiggwa. So embeera yeeyo naye nga Fernando za obuzibu bwanga economy yagudde dole erinnya mindset change kikutu tuno kyuse ndowooza za yes ekyo kikulu nnyo kye kisookerwako ebintu bino byonna buli kyoyagala okukyusa sooka gwe kennyini weekyuse. Gwe omange ebbanga lyomaze teweekyusizza tewali kyosobola kukyusa. Waago ofuna oti omulimu notalowooza ku transport wa mmeka gwe nolowooza mbulwa kuba bampa emitwalo 8 omwezi gwe nomaliriza nga transport wa mitwalo 6. Ate biri nnyo okuba n'abaana bankola mu bbanka buno omusanga asula bulenga akola mu Centenary Bank ey'Ekawempe ng'akozesa nusu omutwalo gwe 2,000 buli lunaku naye nga bamu emitwalo 7. Nze nina boda yange boda gayi wange antwala antwala mwagumu kitundu olunaku naye nga lwaki topangisa akayumba mu Kawempe omwo obeekazo wali okumpi wotambuza ebigere nojja. So kakati ekyo kyo kikyali muntu omwetaaga ogw'omusomo mulamba abantu obasomese. Nze era TV zonna ze nakolangako nga nyina osembera kumpi weeri nsala busazi n'engenda enkuba newe beetonye ku makya nga nsobola otuukawo. Anti tobeera ne excuse mbadde mujaamu simanyi biki weewaze bino ebintu bingi nnyo boda simanyi yamukoonye bajja yaseeredde n'agwa mbadde sina mu transport ebyo byonna oba obiwonye. So nsuubira nti buli omu oba oyagala okukyusa eggwanga lino tulina kusooka kwekyusa ffe bennyini endowooza yaffe. Era oli agamba twagala kukyusa ggwanga ye yennyini tanaba kwekyusa naye nga ayagala kukyusa ggwanga naye nga wobeera naye ye yennyini takyukangamu wadde naaka. Eggwanga tulwanye bantu twagala tulwanyise enguzi naye ng'agamba nti tulwanyise enguzi ye yennyini tanaba nakukyusaamu.
Mondowooza ekukulya enguzi. Olero lumutuukako aba akugamba nti eri luddawa. Naye nga yakugamba nti agala girwanyisa. Tujina okugirwanyisa. So kakati ebintu bingi birina okukyuka naye ffe tulina obikyusa. Lesebo. Anti olaba kati etteeka ly'ettaka eryo ly'ogamba ekyamazima bwe kibadde. Era nze nyina omusajja gwe nalanga naye wano bamuyita Everite. Ye nga ngamba tatunda ttaka 2.5 ku 100. Ekyapa kiba tekifuluma. Yes. Kati nga mubuuza ate bano abatunda buno nanga ekyo kyonna babikola mu bumenyi bw'amateeka. Bakikola because economy yaffe bwetyo nti abantu asobola kusobola milioni 3 n'agenda ekayunga eyo n'agulayo 45 kwa 25 n'ateekawo akayumba ke katugame ne toilet n'abeerawo naye nga kiri mu bukyamu. Osanga omuntu mukulu nino omukazi gwe nasanze ku dduuka mukazi mukulu alina emyaka nga 6 naye nga gamba kakati tebagala ate tugule buno bupoloti ne mubuuze ne mugana naye kati gwe tukimanyi ettaka standard y'ettaka ya 5 ku 10. Naye obanga abadde akimanyi obanga nayagala kwefuula nga bali akaabe bw'atyo nga kyekyo. Anti kakati mu tteeka eryo ekintu kye nalabye ekisinga obubi kyekuba nti endeeta gye bakireeseemu ogamba nti nazino ennyumba olwedde eziriwo nga ziri mu bupoloti obwo nti ate abantu balina okubayisaamu eggaali. Naye nga etteeka lyo lyandibadde nga ku kino eky'abantu abatunda obupoloti obutawera ekyo kyandibadde kituufu. Kyebandigambye bannayuganda nti etteeka eryo lijja kutandikira wano. Naye gwe kuteekawo embeera okubuuza omuntu eyayingira dde ennyumba nti ate gwe wagiyingira nga tetukuwadde license. Ndowooza interpretation yeereeseemu obuzibu. Nze nsuubira nti etteeka likola nga lidda mu maaso teridda mu mabega. Kakati lwaki oteekawo embeera okwewaliikiriza abaliwo saawa zino? Kati bano abadde bazimbye bo mubaleke dendi bano abatandika. Anti kati gavumenti lwakuba nti obuzibu obuliwo bajja kujja kati nga mu Katanga bagamba nti buno obuyumba bwonna tebusaana kukola ki. Yo Katanga kati Katanga sookola be Katanga eyo ng'omuliro gwakutte ekimotoka ky'amazzi kino ekya fire simanya brigade tekinawo kiyita kuyingira ate ekyo toyogera Katanga yokka ne Kawala gy'osula g'oyogera Katanga ne Muyenga lino eggwanga mu bya planning eby'amayumba yo yakola ki? Abaavu n'abeewa n'abeebulenga bye bakola n'abeekololo n'abe Muyenga bye bakola. Ate osanga omuntu ekkubo weeriri n'azimba poloti n'agimalayo n'ateekako ekikomera nkulaga abe Muyenga wamala okuteekako ekikomera ate n'ateekako ekyuma naye ng'ekyuma akiteeredde ddala mu kkubo nga newooleta emmotoka okuweta teweetaawo. Kati njawulo ki n'eri? Byonna biba bye bimu. So wano tewaliiwo nnyo bw'ogamba mbu bano bonna mentality y'enfu. Kyekiri kye nkugambye omuntu asobola okugaggawala n'abeera mugagga naye nga mentality eri obwongo buli obunoonya ssente abulina naye ng'obutegeera nti kati wetubanga kino kirina kubeera bwe kiti. Waba azimba n'agamba nti wano walina okubeerawo ekkubo libeera bweri lina okwenkana bweriti ate kubo nalyo liba ne sayizi yaalyo nti liise emmotoka 2 even ongedde eno naye omugagga omusanga n'azimba ennyumba nnene naye nga okutuuka ewuwe nalwo nga lutalo. Kituufu mwena omusoko zipaakinga oba si kyekyo n'agamba nti mmotoka ejjeemu emu tezisobola kukola ki? Kuyisinganya. Kitegeeza naye obwongo bukyali. Waliwo awo ekyebando wano bazimbyewo apartment nnungi nnyo naye okuziyingiramu lutalo. Sure? Yes. Kakati kitegeeza nti oyo yazimbye awo ssente alina nnyingi n'okusinga amagezi agategeera aga bulijjo. Tewaliwo bapaakinga anti gini motoka ina kuyingira emu. Nimba demaze apartment bozizimba parking yenyewe era nayo gidesigninga motoka ziparkinga zitya. Anti kakati olaba kakati professionalism wano tebajiwa kitiibwa. Architecture agenda n'ateeka ekintu ku ground n'akulaga nti teeka wano exit oba entrance oba wano size bwezi zonna n'aziteekako. Omugagga n'ajja njagalawo unity 5 kubanga yalina ssente. Yes. Kati unity 5 ziba zoonoona ki? Architecture plan eyakolebwa.
kati aba housing baganya kutandika okusaba plan buli muko yazimbira tuwe plan yo anti kakati awo wembuuza kubanga kati etteeka lyayise bali abakadde mubakoze mutya kubanga bazimba edda kubanga banaagenda mu ebyo byokugamba nti bagende mu bantu abakadde jambi egenda kuvuga yejja vuga anti omuntu omunyigiriza nnyinyi buli omu jambiya ajja jijjayo okugamba nti bamenya akayumba ke kati nga gwe watulera abavuga bigundi ebyo balina okwebereramu kati nga gwe mwanye bamenya akayumba olwanye kyekyali kulemeseza n'okuwasa nti kamala okufuna emizigo ebiri yoka empase omaze wakakayingiramu emyezi ebiri nga bagamba tukamenye tojja kufana muntu nfa naye so kakati eri etteeka ndowooza lyo baleetedde abagenda okubeera ku mulimu jambiya okubakola ki okubakaabirako balina kuddirizaamu ekyo kyo balina kukivaako naye waliwo ebintu bye balina ovaako kubanga abantu nga uganda eno nga tulwana ekisooka gavumenti tetufaako ate kati gavumenti ekuwaaki tesobola nti banaye tutaddewo sente muzeewole tekisoboka naye nyini weeraba abantu we bagenda okuba nti area ya residential tebasobola kuteekawo makubo tebateekawo masannyalaze tebateekawo mazzi nolaba omuntu nga yeyeesikidde amasannyalaze kubanga wootegeera nti residential genda kubeera awo teekawo ebintu ebyo ebyo ebintu bye bisinga okuwa abantu plan muteekemu enguudo zaamu muteekemu amasannyalaze amazzi katulabe omuntu bwanaabuuka payipu y'amazzi ate ateekeko ekikomera nebbo baleka muna Uganda afaagane buli omu n'akola kyaba ayagala bagambye bagenda teeka omusolo ku mmotoka ndowooza emyaka 15 zino ezafuluma emyaka 15 mabega nti bagenda ziteekako restriction okuyingira ayagala ogiyingiza omusolo gubeere gw'amaanyi baziteekako dda tebagenda kuteekako bagenda kwongerako bwongezi myaka bagamba nti emmotoka alina okuba nga teweza myaka 8 mu bupya kakati ne bagira nti emyaka 8 gye tukola ki gye tukomako kakati gwe wowe importinga n'otegeera gwolowooza lwaki kamunye tezikyajja kati bayita drone anti zezirina emyaka eki egy'okumpikumpiko drone naye kati ne kamunye zino eziriwo kati zetulina kati bagamba nti ezikaddiye ezina amataala simanya gayatika ezo nazo tetuzeeta anti kati tezikyajja tezirina supeya tezirina kibuli agirina agezaako okugattirira bugattirizi okugitambuza ogiteeka ku luguudo kakati mu mateeka g'ensi yonna ERDMs tezeetaaga kubanga zitambula naye lwakuba nti kati wano ensi yaffe gye tulimu ebintu ebyo ebizibu tulina okusooka tubigumire kubanga ne gavumenti terinaawo nnyo kyekoze tosobola kugenda kuwanuula amateeka agali mu nsi ziri endala nga gwe tonaba kubeerawoko kyoteeka kikakasa muntu nti kyotaddewo ajja kukisobola motoka ya milioni 8 e Dubai wano tugule milioni 45 anti omusolo omusajja asaba omusolo ogugula emmotoka omusajja yambalira drone na yabala drone ng'omusolo gwe bagisabirako yali agigula nga gusinga emmotoka gye yagigula gukubisamu emirundi ng'esa butereevu kyekyo ebintu bingi nnyo wano ebweru bya layisi naye kukituusa wano otuuyana kakati olaba amafuta ensi yeekanamye naye gavumenti ekyalumye n'ogwengulu sente zeegajjako ekyalemeddeko ate ne mu budget eno eri mu kwongerako naye nga jjukira amafuta ku katale k'ensi yonna galinnye naye yo mu kifo ky'okugamba nti aiza tusooke tubeeraawo oba tusooke tuggyeko enusu nga 10 oba 2 oba bagamba tutikke naye kati wano basuubuzi bassekinomu be batuleetera amafuta wano oba gavumenti eno naye erina geereeta eno gavumenti terina bizinensi gyekola kuba yali yayisa etteeka olijjukira nti yunoko Uganda National Oil Company ejja kolagana ne kampani emu ey'amafuta bagaleetenga wano anti kakati bagateekewa kati we baatuuka ate nga mu pipeline mwe galina okuyitira shere erinamu emigabo anti kakati mwemba mujjako bizinensi pipeline yange mujje kyembuuza bagaleete bagateekewa n'ogateeka bagateekewa tetukyalina terekero kati bagavumenti biri ebintu mwabigabira biri private ebyejjinji kakati wawe mugenda ogateeka kati bagavumenti kyeyo anti gavumenti buli kimu yasalawo kukiryamu ssente kuso kitegeeza yo eri kati etunulira kufi eno gavumenti ekintu kyesuubulamu kiri eki
kukujjako musolo kyekyoka ebisigadde sirabawo niba ngambe abasuubuzi mu kibuga abasinga bizinesi ziganye bizinesi zagaddewo wali alina bizinesi kubanga oyita mukubo sawa 3 ezokumacha 2 ng'ekyamazima ekkubo kkalu nga ne booda erimu taxi terina abantu booda terina bantu anti kaakati ekisookera ddala omanye obusuubuzi ebintu bino ebya economy ebeera chain gwe wetutuula wano mu kantu n'ofunayo z'ofunayo n'ogenda wali owa soda n'onywa akasooda owa soda n'agenda mu tawuni n'agula akateeteeyi okitegeera gwe baaguzeeko ekiteeteeyi n'agenda n'agula seminti sente zitambula bwe zityo bwe zitambula kaakati omuntu wa bulijjo waabanga talina purchasing power kitegeeza economy yakoze eki eba egudde n'omuntu ali mu dduka ajja kubeera mwalaajane kakati bino bye twaliko otuwoza abantu bano abaana be basinze okuleeta obwavu batembeeyi bagenda naye era ne mu maduuka ate obwavu weeyongedde ekizibu kiriwa economy yagwa purchasing power tewali okitegeera naye ebintu bingi wano olw'okuba nti gavumenti abantu baayo abandi badde nga bayambako ku regulating emiwendo gy'ebintu ebimu ate kakati waliwo conflict of interest be bali mu business bennyini abantu abali mu gavumenti ate be bayingidde mu business be balina amalwaliro amasomero kakati balina zakeedi bagenze mu maduuka contract zonna ennene bamonopolizinga ku product ezimu be bazituusa kakati abantu ngaabo ne bw'obanga mwogera emirundi 10 tebasobola kuwulira kasabo babanga bafuna sente kakati wana abantu balaajanye ne balaajana abasuubuzi balaajana sente amaduuka batusasuza mu dola wali owuliddeko nga waliwo wa gavumenti avuddeyo yagamba kakati ife wetusasula osasule $5,000,000 ne bakuwa lisiti ya $5,000 ng'osasudde dduuka $5,000,000 lisiti ya $5,000 ekigendera kibaki anti kakati kubba musolo naye ebyo byonna bantu balipootinze mu URA bakoze eki wapi kubanga bananyini bizimbe ate beba batunoonyamu omusolo ekyo gyekiri genda mu maduuka olabe omuntu asasula $5,000 $5,000,000 ebamuwa lisiti ya $5,000 nga zasasudde abamu babateerako babawa kiiti cleared kakati URA eri wano esumbuwa abasuubuzi mumwina okufairinga naye kakati omusajja afairinge nga ne rent asasula $5,000,000 bamuwa lisiti ya $5,000 oba bamuwa kakiiti nti cleared kubanga wogenda bagamba edduuka lyo C20 n'ogenda mu banka n'osasula $5,000,000 omala ozisasula 5 n'otwala ku ofiisi y'oyo mugagga nannyini ki bizimbe n'obawa lisiiti nti wasasudde mu banka lisiiti ne bagikuggyako ne bakuwa akapapula nti cleared kiwedde genda kakati awo wetuli nti conflict of interest yesinze okusuula okwonoona nti bano abali regulatinze be bali business bennyini kitane wa regulating amasomero anga naye agayina kakati kyolaba nti amasomero ne gasaba buli kimu kyonna naye nga buli gwolaajanira nti essomero masomero gatuyisa bubi tewali ayogera tewali ayamba kwegamba byebino byolaba eggwanga mwe tuli kwe kuba nti poliisi eyandi enforcing law and order ng'ate yennyini ye mumenyi w'amateeka kitulimu ekyo kati mu ggwanga lino ng'eyimirira mu roundabout ng'etandika okukwata ababuuda batali nsonga nga buli mugamba leeta omutwalo gutwalira omukyalo oli awo kyakasooli wali omukyala kasita agamba nti aleese gwe nga nkuwa booda yo tolina tekamu osinziira bunaawe oli mu kunoonya ssente naye mu bubenyi bw'amateeka so eggwanga lyo awo eryatuuka so we lyatuuka ku ekyo twetaaga ebintu bingi nnyo bye tulina okukola okubanga tulikozaaki tulikomyawo kyeva olaba nze mu bana abasimbyewo nandibadde mpagira mawo bwa sipiika lwaki anti kakati mawo bukenuzi ki bwe woolidde
nti bangamba nti ku kitebaawo akozewo emivuyo gyotabanga nako eja demokrasi oba egy'okulya enguzi sijakulya enguzi ja demokrasi anti kakati demokrasi ekyo kintu kirala sooka okiteeke wali naye twogera ku kulya enguzi ja demokrasi sijakulya nguzi eja demokrasi egyo mu Africa egyo gyo gyegisembayo okuwulirwa naye twogera ku kino ekikukwatako direct enguzi tomanyi ng'ekukwatako direct naye kakati ogenda n'otunuulira nti ate kakati ebyo byowakana temuli yobadde ki bwe waliwo wano inquiry gye baakola ku buli bw'enguzi abantu ne batakomenkereza nti order from above State House yagonye yayogera nti bulwagoba ebigere by'abali b'enguzi paka mu State House babu mu State House kakati ne musikando zonna ez'essente mu parliament komenkereza Anita Amongechi mwali ez'amabaati wamuwuliramu teyalimu mu nsi ez'ebweru bakola ki tebamuteekako dda embago lwa buli bwaki bwanguzi omuntu atasobola ku auditinga lifestyle ye kakati ebintu byonna byafunye omubuuza wabijjawa mukabanga kana akabanga kano naye abantu bali awo bali ku kimu oyo ffe gwe twagala okuwa simanyi seeke yamukoze eki yamuwanzeeko eddusu President Museveni agamba tebanabasalawo kweyo ensonga naye Mau kale mu nsonga ya demokrasi ayina ebirumira naye ku kino sinawa kumuwulirako yeetabye mu position esobola kulya abadde minisita wa Gindi Justice and Constitutional Affairs tewali minisita etaliimu ssente kubanga ono omukyala yakontrolinga trillion namba anti trillion namba naye tebamugamba nti ye yakulya omanyi okugikontrolinga tekitegeeza nti yo yakulya eyina okukola ebyo bye bagyalocatingiddeko sente zigende mu kali akakiiko zigende mu kakiiko abantu bazifune zigende mu kino bazifune zigende mu bantu social cooperative responsibility nga parliament abantu bazikoleki mulage project zemukoze mu bantu byonna tebiriyo gwe kakati obeera otya speaker nti ate nawe wabbye ebbaati teyali bamuwappe anti okuwa waliwo ekintu ekyobwerere kati gwe bakubira esimu nga bakwama baati gwe okagaanaako nti gaguddewa prime minister gundi ya Kalamojja nti ye mugampe nga wa abantu bange ate minister ya Kalamojja egabira bandi nga gwe tewawulidde temwalocatingira be Kalamojja mabaati ago kati gwoba oliwe Kalamojja ogakwata ogakwata oba oliwe Kalamojja kakati gwe nensuula wano esimu yo nengenda ono nga talabye nti oba ebadde yange oba yiyo ono naga nti owa esimu yo yiino naye ng'ogwe okimanyi si yiyo n'ogitwala n'ogenda nayo era oba ogibbye oba togibbye naye Kasambu yagazzaayo amabaati era kakati ekikulu kyekiri mu mpisa ez'obuntu ekikolwa kye wakoze wagazzizaayo volontale oba bamaze kuzuula bamaze kunzuula kakati awo oba ozzizaayo yasooka bawa ssente ne bazigaana naye twagala gali genyi oba ozzizaayo oba tozizaayo so kakati ebintu nze bwe ndaba kubanga kakati Mau yeyandibadde nga at least mu kisanja kino mu parliament yandibadde nga parliament agiteekamu that boost ey'okudebatinga ebintu ebikwata ku muntu wa bulijjo so ali suitable okubeera speaker yes ali suitable okubeera speaker okusingako ono kubanga nsubira nti wajja kubeerawo independence mu parliament bamemba ba parliament bateese ebintu okusinziira nga tewali fear oba favor nga beetengeredde nga beerowooleza naye kakati ono yafuuka dictator buli omu amukwatanga bebi bajeti eyo gyalina gyabakontrolingirako oganya okola kino tojja kufuna kino so olina okukanya naye by all means okusobola okutambula naye nga byokanyako naye byebiriwa mu kisanja kye kyekisinza okuyisa ebiteekateeka ebibonyabonya bannayuganda mu kisanja nga speaker yes kakati bino byonna byolaba ebya housing biru
ebyaki ebya ifrisi ebya excise duty income duty byonna Yendo za bitawo mu favor ya mukama we General Museveni ebyemwanyi byonna ye yasinze okola ki okubireeta kakati favor ye sikiso kya mbuzi ekyo sikiso kya mbuzi kakati musine kitunulira omubaazi anti kakati sibwe kiri mu bino ate engero ezimu tezikola bannaye engero ezimu tezikola engero ezimu tezikola zaawa ne Buganda naye mu nsi yonna engero tezikola ezimu kubanga kati goina instrument of power gwe member wa parliament tukusuubira kwogera kituufu kye twagala nga ffe b'okiikirira ate ng'ogamba nti Gindi yaŋŋambye njogere kino yeyansindise mu lutalo luno yeyabadde n'omutwe gwo omutwe bagwazika oba bagutunda kyokugezaako okuŋŋamba ejja wano bagitunda tobalaba ab'NRM ne babagamba nti ffena tuli suicide wano ne bagibeerako anti kakati ekyo nakyo manyiwe ekivu ekizibu muffe abalonzi kakati omuntu ali ku Gindi ku level efaana bwetyo era akomawo mu bantu nammwe ne mumukubira emizira ne mumuyita ne honale anti kakati wano tetunaba kutegeera ki kyevula wanze nali ngambye democracy ebiseera ebimu mubi si buli omuntu alimenti okulonda okusalirawo eggwanga abantu abamu tebeetaaga na kugamba nti balonde no omuntu twetaaga ne tufuna abalonzi ng'omulonzi amanyi kyagenda okulonda naye n'osanga omuntu ava kukawala gikamukubye mbwazze kulonda azze kulonda ki akalulu keno kenkana naka profesa kakati tolabanga ebyo bintu bya busiru democracy oyo ffe gwe tulina twandibadde tubeera ne democracy ng'owa America mwena mulonda ne tufuna abasalawo abamanye eggwanga kye litegeeza omubuuza economy ategeera yes bw'omubuuza ebintu byase kiri ategeera bw'omubuuza ku issue foreign policy geopolitics abitegeera oyo yalina okusalirawo eggwanga naye n'oleeta omuntu anyeddeko awalagike bwekubanga yazze alina abantu mbu bamwagala nnyo bamukubira nnyo oluki olulekereke mbu ye mukulembeze balonze yembaka parliament ageno kikirira ekitundu kubanga kati Gindi wano geographical location eyeggwanga lino oba mu bibuga ogenda n'osanga nti abantu abasinga obungi n'ekibaba kye bagenzeeko tebakimanyi kubanga be bangi tebagenze abakulembeze oba bana bagenda okulonda nga tamanyi lwaki agenda olonda bamukyusiza wali ne 15 12 10 ne bamugamba olaba asooka oyo obadde oyagala nti Gindi nti yasooka ovanga ku ggwanga eritegeera nti abantu bali ku bujega ku level eyo naga nti ani gwe tulwanyisaawo nti oba Kyagulanyi Robert tuleetewo Kasibante Robert wakati awo babuzabuzibwe oli ajja kunoonya waliwo abamanta nga yakwata lya Robert kakati lya Robert alaba ono Robert n'ono Robert ate nga bonna batandisa ke ndi ani Kyagulanyi kasola bake ne Robert londa olaba nga tukyali ebintu bye tulimu byebyo bwe bifaanana so kakati nze ebintu bino bikwasa abalonzi ekyali wansi yes n'abakulembeze betulonda nabo level eri wansi y'abalonzi nabo eri wansi yes so tebalina kye basobola kukola tosobola kugaba ky'otalina omuntu atategeera kyagenzeeko tasobola kuwa results zaawukana naki na bwongo bwe obwongo bw'abalonzi bwebo n'abe balonda be batuwa beebo ensonga lwaki bano abakugu oli simanyi avudde mu kitongole bw'ati abadde Profesa Makerere azze kwesimba agano mmaliriza nabo bakasacca wano bafunye obululu 10 naye nga yali muwa qualified bonna kubeesimbawo anti kakati bano issues ze balonderako seezo masanyalaze walabye kino tiking kubanga omusajja agenda kwogera geopolitics akubuulire simanyi Irani simanyi bagiyita Persian ekibalwanyisa Irani eyo history eri bweti civilization emaze emyaka bwegiti simanyi biki kakati wano okusinzira kufe kito affectinga bwekiti ne bwekiti oli agambye nti ate nze atali mu Irani binyambirawa
naye ng'ate oluvaawo naddawo nga sabbuuni bamuseera amafuta tuyingira mu nzikiza ye tabimanyi alowooza bakatonda agasuula busuuzi oba kiki so kakati abo baprofesa simanyi baani tebasobola kuwangula kubanga ebirowoozo byabano baba wait gye baba babikoze eki babitaddeko nnene kati aje nga tuzeeyo mu lusirikale lw'NRM omusajja ono mbawo okumuyita mu litwiti y'abaana b'NRM kisooka alaba nitamonge nga mulumbi naye ono okuyita oli President Museveni okuyita Mao kiina kyekitegeeza mu leesi y'abaana ababiri kitegeeza ki kakati Mao ye candidate yekka kwabo eyali asobola okuteeka Anita Amonge wayina okubeera in terms nti omuntu kwabo bakandidate abamwesimbyeko yali asobola okumuteeka n'alaga eggwanga nti Amonge eno level gy'aliko yali Mao bano bannamuganza bali tebasobola kati basobola kubanga mu kwogera almost abo bali ku level ki yemu namuganza ne speaker so Mao abasusu kakati ate quality za Mao ate ndala nnyo za njawulo kakati wabeera ne Mao n'olaba n'ono Mao asobola okulaga nti oli is a speaker by accident nolabira ddala nga mwakola ensobi okulonda oli kuba speaker yes so yalina omuteekako katugambe bampa ku bampa yali Mao ng'ate ku ono side eno Museveni kimukolera kimukolera kitya anti Mao naye abadde azimbye nnyo obwebindu I mean Amonge abadde ng'alaga nti kabejja abadde alinga azimba ng'alaga nti asobola ng'era ayinza okuvaawo n'alamuza n'ekintu ekisukka ku weight ye naye kakati ndaba nti buli lunaku Mao agenda amuhambolinga bw'ati amutemyetemye amuteeke walina okubeera era bamuteeseewo dda walina okukola ki tegeeza ebiwawaatiro bibadde bimeze ebiwawaatiro bibadde bingi naye Amonge anaava ekyankwanzi nga bamutemyetemye kubanga kati tosobola kugamba muntu gwe bainvitinze ng'ate si gwe eya invitinze abantu bonna gwe n'ogamba nti tokkirizibwa kussuuka mu luggya oyingira ekisenge gwe omwana we ewuwo omugenyi waaba akyadde ewuwo muwala we oba mutabani we yamubulira wa walina okukoma n'omwana oyinza omugamba nti va mu kisenge ekyo omugenyi wagenda okusula kakati Amonge amanya atya nti omugenyi gwe baleese ono taata we asobola okumugamba nti omanyi va mu kisenge ekyo omugenyi asulaawo genda webake ne banneeri genda erimu ekyo kikola ki kisoboka kakati Amonge toyinza gamba nti ono owa corporation ate yayingira nga ayinako value yajja ayina agreement kwe yakola ki kwe yajjira naye kakati gwe wajja buzzi so President Museveni alinga yateze Amonge akatego n'akagwamu kuyita Mao ekyankwanzi yakaguddemu bulungi kubanga buli omu ayagala okuwulira n'atayagala kuwulira yategedde level yani Amonge wawaagwa Amonge yenyini nga balina Kadaga babbisana Kadaga yamugamba nti wakajjabuzi toli qualifying akola ki kubeera kuntwalako kifo kyange n'amugamba nti nazze ndi mupya vibrant era ndina ki amasanyalaze genzize nago kakati ye ekigambo yakikozeseza naye ng'ate ye tafiitinga kukikozesa kubanga naye ali adopted anti bamugjawo ye eri owa kitaawe mu Gindi gye bamugja mwefudiisa owa kitaawe ne bamuleeta mu NRM yensonga Mao lwaki yagambye it is not only bad politics but bad manners yes so kakati ekintu nze strongly in supporting Mao singa mbadde nti nonda
ali fit okubeera speaker. Abantu mubive mu bino ebintu byammwe ebyo muddamu simanyi oyo gwe tusinga okwagala omanya abamu bayiko ebyo nti ate kakati Mawu yasala naddeeri yakola endagaano saawa zino twogera ku kya speaker yes asobola okudilivalinga naye ne bubeera ne parliament nga Amongi kyasazeewo parliament kyekyo kiba kiwedde nga bali ne baba baganye yasobola akkiriza nga kyayogedde kyekyo lwaki tubeera mu mbeera eyo naye at least Mawu ajja kutuyambako ateekewoko sanity ba member parliament at least babeere independent naberooleza bayinza obuta okay president government eyinza okuyisaawo byeyagala naye si kuyisaawo buyisanga bwolaba Amongi yakitula make sure those people they don't get numbers lwaki tolabanga ku mulembe gwa Kadaga nti waliwo independence nga ne Museveni kyayagala asooka kutuuyana nyo era yagobako ne bano ba Labour MPs Kadaga nabawo obutebe nabaga mujja tuula naye ku mulembe gwa Amongi babagoba temufuluma so akalulu kano ke bagendamu mu parliament ebiseera ebisinga nti Museveni yasalawo kubanga yalina majority naye yandibanga alinamu ekirowoozo ekirala olaba agamba nti nebbaluwa nti tetunabisalawo yandiba alinamu ekirowoozo ekintu kyonna kisobola okukyuka kubanga Museveni muyeekera si bwatugamba n'obutani ti si bwatugamba naye ye muyeekera ate Mawu yagamba yamuinvitinze ewa ekyankwanzi yani taata wa kibiina ate yagambye nti guno gwe mulundi ogwokuna okugenda okubeerawo nga twagala okunitinga Uganda wabula Museveni nga nnyonnyola nnyo ensonga ya Mawu anti akulaga n'agenda eri mu 52 ba musaazi n'abaleeta bonna agezaako okulaga ono nti ensonga eno kubanga ekitundu ekyamambuka kyalwana naye emyaka emeka si myaka 2 kyalwana ne Museveni emyaka emeka bano bakoni balwana emyaka egiwera ekyo ekitundu kyonna ekyamambuka nga tekimuwa kalulu nga tekimwagala bolowooza Salim Salo gamba nti kankampinge mpaseeyo n'okuwasa kiki ng'agezaako okuwuza ekitundu omanye ebintu bye bakoledde engulu eyo kakati omuntu yekka asobola okuza block eyo okugiza nesigala nga ekyanyweredde ku Museveni oba ku NRM ye Mawu Obote owamulabye nti akena ekena ye yanyize yakivuddemu ye yanyize kati Mawu yasobola ye uniting factor eyamambuka ate nga ye musajja asobola okuyingirawo wonna n'ayogera ennimi Museveni yandiba ne ttiimu ye nga balinamu kendowooza endala yes kisoboka ensonga bakyagamba nti tetunaba kisalawo ekyo yes era ekintu kyonna kisoboka era ojja kulaba nti saawa zino kikyali gwe tulinde pulezidenti amale okulayira kunoonya akalulu kunyintire ojja kulaba ekinaakola ki ebintu bingi ebigenda okukyuka era Anita Amongi tanaba kubeera seefu mu bufunze atuula bufofofu gwejjukira nti waliwo ebintu omanyi Museveni muyeekera akubeerako n'ebintu bye byakulinako kafayiro abeera nako n'asirika n'agamba kale kansooke nkuleke so kakati ekyoyo tekinaba kuggwa kwateko ensonga kati nnyo eya lutalo lwa Iran n'Amerika Trump tugambe bimusobedde kuba nalabye ate atandise okulumba Papa kubanga Papa gye yabadde mu zino ensi za Afrika zali mutambulamu ng'agamba nti omukulembeze yenna teyalinoonyeza butabanguko yali sosenoonya mirembe mu bufunze yadde akuba Trump naye alina omukutu gwe bayita Truth Social bwe yagenzeeyo naye n'amwambalira n'amugamba n'omugamba nti gwe singa tetwali ffe walifuse Papa gwe Trump kiki otwala omusobyeko oba Trump ebintu byonna bimusobedde naddala ebikwata ku lutalo Trump yasooka n'akola ekintu kya Maduro n'afuna obuwagizi bungi ensi yonna n'etandika okumutya kusikayo Maduro yafuna obuwagizi Abamerika bonna bamuwagira n'afuna amaanyi n'etutumu n'ensi endala n'ateekawo okutya ne presidency eyo nebanga
eri mu record nti okujjako America yokka esobola okugenda n'ekimachi sitting president nemuleeta kubanga era olwedde baali bakikolako kowa mu Nicaragua. Yes, so kakati bwe yakola ekyo buli kimu kyonna n'alaba nti ensi kati buli kimu kisoboka ng'ate asobola okikola yekka. Yekka one man is army. One man is army nga teyekoze eki teyewoze maanyi malala n'alumba. Kakati bw'alumba intelligence yonna CIA buli kimu kye baamugambanga naye alabira ddala tebikola ki tebikola anga bamulabulanga ntogenda ye n'alumba olw'okuba yine musajja we Netanyahu ne bakola ki ne balumba. Kakati ate mu kulumba ensobi zonna bakizuula saawa zino nti bakola ensobi ezisembayo. Yes, omanyi omuntu wakula ayina ebintu bingi nnyo byateeka mu kulowooza waba agenda okukola ekintu. Okimanye nga oli yatola yali yakola fatwa teri kukola nuclear bomu oyo gwe batta nga yakola fatwa nga nuclear bajja mukozanga mu bino kufumba. Yes, ye yagamba nti ekyo nuclear kintu kyakutta abantu so mu ddiini okutta tekukkirizibwa. Fatwa n'agikola nti nuclear terina kukolebwa nga tane bakufa. Kakati bano ate ne bagenda ne batta abantu abafaana bwe bati. Ate bagenda ku intelligence eyo nti alina nuclear gye bakola nga esobola okudduuka simanya distance. Oli yali yamala dde okukola fatwa. Oli Netanyahu yali amulimba bulimbi. Kitegeeza Trump yagenda ku intelligence ya Mossad eya Israel. Bana ba CIA bani n'abaleka ebbali. Yabaleka ebbali. Kakati abantu bonna beyatta be baali bategeera ennyo buli omu ekyo ekintu akimanyi. Kakati ne juzi wano batandika ogamba nti Basanjani gwe baali baagala abeere nti gwe bazaawo nga president. Kakati Israel bwe yategeera nti Basanjani America gwetunuulidde Trump gwayagala okutandika kati okola ki okumikotinga naye kubanga oyo musajja yali professor yali kyono gwe basembayo okutta oyo ne muwala we abadde nga lecturer mu jini professor mu America. Israel bwe yakitegeera bwekyo n'emutta. Kale ne wabanga tewaliiwo muntu gwe bakola ki communicating naye mu kutabba bagezaako okumulimbalimba. Waaye taliiyo yafa twamukuba baagala aveeyo bamutte kubanga ekigendera kyabwe kyakumutta Abaisirairi. So kati regimu ya Iran esigaddewo mu bufunze bano basaagala kumanya abo talina kyafiirwa. Kakati ono ye nyini yayatola yafiirwa mukyala we abaana be taata we maama we n'abantu abalala. Kakati kiki ennyo ky'omugamba kyalina okufiirwa ekisinga awo tewali. Kakati bwe buba keera bukeezi nti agenda kusindika misaire agikola ki agisindika. Kakati ate n'ekirala Iran erina decentralization mu military. Obusajja bubeera gye bubeera ne kasalawo ne kagala tusindike wali ne basindika. Kakati bano kye bataategeera nti okimanyi nti buli kifo kyaliko abantu 8 wansi. Kalugambe nti gwakikulira naye ng'olina 7 emabega nga bonna bamanyi gwe kyomanyi bonna abo 7 nti bw'ovaawo unaddawo oliwava oli addawo. Kakati ekyo ne kireetera ebirowoozo byonna kye baalowooza okubanga tekisobose. Kakati saawa zino oba otunuulidde nti Trump ewaka politikale yanafuye. Era midterm elections zino ziyinza omuleka ziyinza osuula aba Republican. Bangi bali mu kutagala butagazi. Kakati ono olaba vice president abadde alowooza nti akalulu akadde akagenda kabeeramu nga w'amaanyi. Jerry Vance. Naye kakati yanafuye nnyo. Bwana mulaya yagamba nti tetusobodde kukkaanya na Iran mu meeting yaliko Saturday. Kakati bwe bagenda Islamabad Iran yalina pointi zaayo 10 naye ng'olaba nga kiremya nga bano tebasobola kuzituukiriza. Kakati omusajja ne batuula Islamabad okumala essaawa 21 bateesa naye nga bye bateesa tebasobola kukaanya kubanga kati olaba bano abasajja aba Iran ejindi eyo straight ya Hormuz babadde tebagisoloza emabega wonna ng'ensi ekyali nnungi. Kati olutalo lwe baagiwamba wano ne batandika ogisoloza bali mukola sente buli veso bagijjako $2 million eyitawo eza US dollar millioni ezo
buli verse ejira bweti ne bajiwa security neitawo milioni 2 naye luli kibadde kya bwerere kakati ate abasajja bakulaga nti olunaku wayita nga nkola ya bulijjo wakati w'ekikumi n'ekikumi ataano sente mekazi baba bagenda okukola sente mpitirivu kakati omusajja bugamba nti wali state ya Hormuz tugenda kugisoloza tubadde tuzisoloza naye tugenda gisoloza so kati bazuuse n'amaaso bamaze okutunuulira ng'awo wokka mu mwaka ogumu bayinza okubeera nga mu biliyoni nga 7 za dola nga bazijjaawo kakati ekyo kyo America agamba kitekisoboka naye ng'ate era ajja ki ayina amaanyi aga agasobola okukuba amaanyi tagalina amaanyi okujjako nga bakkiriza nti saawa zino okutandikako obutandiisi nti balina okutandika n'Abamerika okuva ku 10 okutuuka ku 5 abagenda okufa ate kye batali lwedde ng'abo basaddewo nti abo bo tuli lwedde batandike okufa kubanga bwe batwalayo abantu nti bagende ku ground yes ku Hormuz eyo okugitereeza mulina okusooka ne mukkiriza Abamerika 10 ne bafa kubanga public ya America tekkiriziganya nabo kutwala naye nga ati obatwala ku kifuba ne bafa public ya America ewulira obusungu abantu baayo bafudde 10 netandika okusupportinga omaliza bakujja ne mbuyinza olutalo ne lugenda kubanga si lwangu nti lugenda kuggwa mangu kakati naye America ina okubeera ready okubanga at least mu ntandiko efiira abasirikale nga 10 ate ne lugenda kati program olina okubanga ogenda kufiirwa abantu nga 5 naye ate kati weeri America bw'osuubira ki kyalina okukola weba tegenze kulwana kubanga weba olutalo weeruviiramu awo bwetyo kitegeeza Strait of Hormuz Iran ejja kubanga esolozaawo ekyokubiri Iran ejja kuba efunye amaanyi gonna g'otayinza kukkiriza eyinza okubanga ejja kuyingira mu kifo ekyokuna ku nsi ezitoogerwako yes anti kakati ojja kuyingira America Russia China Bungereza anti Bungereza ezo zigatta kale Bungereza gatta kaone Iran kati Iran ebe yeddako nga yamuka Iran nga yeddako awo kubanga ejja kukola buli kyeyagala ejja kufuna nuclear ejja kukola ki kakati America saawa zino Trump embeera gy'alimu alina okusalawo kusalawo ate buli kyasalawo kibi ogenda asalewo okuluvaamu andi okuluvaamu America eba efuuse y'amaanyi Iran eba efuuse y'amaanyi nnyo anti ogiremeddwa kitegeeza buli kyeyagala ejja kukikola kati ono okulumba papa ate okugijjako olina okugenda ku ground Abamerika ne bafa kyotali lwedde nakyo naye ng'ate ye option esinga agenda Abamerika baffe wadde Abamerika tebawagira bali we bafa bajja kuwulira obulumi obw'abanaabwe abafudde bawagire nti tukuba omusajja paka eno tunaamuggyako mu bufunza olutalo lugubye America olutalo lugubye buli omu alaba nga lugubye kakati n'ensi zonna buli gwayita agamba ffe tetuliiyo tetujja kusobola tetujja kwetabamu yembeera gye tukola ki gye tulimu kakati bano bonna Trump buli ayogera ku kigambo kubanga Trump kati yeetaaga buli omu amuwagire ate ng'abantu si kye baliko kakati kati paapa wabanga agenza okwogera alina okutunuulira abantu ki kye balowooza mu nsi yonna nti bagamba bo bavumirira olutalo kakati ye paapa ave ku ludda lw'abantu adde ku lulwo Trump olaba ne bapaapa bonna babaddewo ng'olutalo lw'e Gaza bagamba lubi nnyo bantu battiddwa bantu tebandifudde ensonga ki papa agamba nti emirembe gyandibadde ginoonyezebwa okusinga obutabanguko kakati Trump bino byagamba nti singa sa America biki eri gavumenti ya Vatican ebintu ebisinga byonna babikola ki influence zibeeramu naye si ya Trump nti yasalawo Trump ngalinga mukazi wa kumuziga yomba nnyo anti kakati Trump gye yava yonna Trump yali musajja wa bloka
ali muri estate yali broker yali estate yali managing ebivulu managing bishosho bino esimanyi bichi ebyo bisho ebyo nga managing so kakati siye muntu nti atambulidde nnyo mu diplomacy tagitegeera bulungi tole kigamba kikubonga wekiri kyevolaba mugindi mu lutalo luno asafalinze nnyo omulaba Abbas foreign minister wa Iran nti avudde mu katale mugindi eno nga yasinze obuko kubanga is a diplomatic gindi carrier amaze emyaka 26 abadde mu nsi zonna kakati omusajja ne wabanga omuwadde supu n'amwocha asmiling nga it tastes good naye kakati gwe atali diplomat weba kuwa emmere olekana bino biki bye mutuleetedde eno mmere ki gy'otuleetedde naye nga mu diplomacy ekyo tokikola so ono mukugumu naye ebintu bye byonna kyevulaba akola propaganda n'alimba n'akola ki ebyo byonna abijja eyo kyekyaleetera bano bakenti okulekulira ffe tukitadde bannaafe ntero gye twaba wasi eyo ate mwe ne mulumba olutalo nga tetuliro kati saawa zino olutalo we luli lugubye Trump bulimu kimunyiiza gavumenti ye kati kyali popular n'abantu be bagenda kusafalinga ku luno kati buli ayogerako nga tamuwagira ayomba naye buyombi wonna wadde agitugendako mawano esebo wonna badde osize okubeera ng'otutabonako olwaleero ne agitaminwa mulwani Muhammad amyuka president wa Common Man's Party mu Eastern Region tugendako mawano olwaleero naye tutandikira olunaku olwo asajja Common Man's Party bonna bakugu naddala mu bintu mu nsonga zino eza abanga current affairs ebyebweru naddala ebyo current affairs geopolitics bakugu president secretary general ba president bonna bo batuuka mu bakugu ensonga bazimanyi bulungi tukome wano leero tutandikira olunaku olwala akuume